Mpitibwa Kansime Esther. Ndi musirikale attached CPS Mbale. Zaali ennaku z'omwezi nga 12 nga nva ku mirimu ku CPS nga nzirayo waka mu barakisi nfumbe lunch ndye nzireyo ku duty. Bwe natuuka mu nyumba nentwayinga nenjayo emmere tandika okufumba neŋŋamba kantuule mu ffumbiro wennyini nga bwe nfumba from nowhere ekintu empulira ekintu nga kikola kaka. Kati bwe nakyusa ensingo bwe nti ntunule waggulu kibakolerawa okukyusa bwe nti omutwe bulooka yava eri nenkuba wano oludda luno lwonna. Kati mu kuyimuka nga njagala nziruke nenemererwa. Nali ne mutabani wange ow'emyaka 3. Kati ye saamanya ngeri gye yasiniikingamu ennyumba yakutuka yonna nengwira nembiika mu nju. Ebyaddirira saamanya kuba kati babinyumiza bunyumiza nga ndi mu ddwaliro. Ne baŋŋamba mutabanyiwo yajja n'atuyita wabweru n'agamba nti mami inside mami sitoni. Kati abantu bwe bajja munda wezi mami nga bali kubuuza akaana eko ne bakabuuza wezi mami ne kabalaga nti sitoni. Kati ne batandika mbu okusitula bulokisi kale kati ng'ennyumba gye yankuba ebyaddirira baamala ne babinyumira. Kati ne batandika okunzijjako bulokisi ezo ne bansanga nga ndi munda ne bansitula ne bantwala ku kiriniki yaffe n'ey'omu barakisi. Bwe natuuka awo ne bagamba embeera zaalimu tekijja kukola ki kuzisobola kati murifaringe muki mu main hospital. Nembeerayo okwo naye era si kyamaanyi. Bwe nafunako first aid ekyaddira ne bampandiikira eddagala ne bagamba eddagala wano lino eddagala lino lyetukuwandiikira mu teririimu you go and buy. Bwe natuukako ku pharmacy okubuuza eddagala nga sente mpitirivu nga I cannot afford, I'm not working, I'm at home since 12 April. Up to today, I'm in the house rotting and all my bosses are aware. Nagenda wa DPC, nengenda wa RPC, naye all in vain. Ngambe sombako ngenda human resource waffe ne munyonyola. Naye all in vain. Ne bangamba you apply. I applied. Nentwala ne batwala file wa ne bagitwala e Kampala. Kati bwe yatuuka eyo file we yatuuka e Kampala bagenda ogikebera nga confirmation letter eya Dr. Rubanza teriimu. So they raised me from Kampala. Ne bangamba you go to Dr. Rubanza akuwe ebbaluwa confirming nti ennyumba yakukuba, then you email it ne bwotajja because we know you are sick, just email it, then we see what we can give you. When agenda ewa Dr. Rubanza ne munyonyola nangoba mu office nagamba genda wa welfare akuwe ebbaluwa ojje nayo nenkomawo. Bwe nakomawo nenjimutwalira ebbaluwa ne bagimpa. Bwe namutwalira Dr. Rubanza n'agamba sina bino bye nakutumye. He gonna admit ya signing ebbaluwa yangamba tewali kyengenda kuwandiikira. I know you are after money. Omala genda kwejanjabira mu main owonye kati saawa zino oli kujja kukuntawaanya wano mbu oli kwagala nze kuwandiikire ogenda ofune sente. Nangamba sigenda kuwandiikira baluwa era ne sente zo togenda kuzifuna. Nangamba era wona if you keep on disturbing me coming in my clinic all the time, nangamba I'm going to charge you of indiscipline. I even detain you ne salary wo that small man of yours bamusale. Nangamba ne tata nkoze ekibansukumye gwe dokita wa poliisi. Pansi ndisenzi je joli ompe ebyetaagisibwa. Nangoba mu office nangamba fuluma mu office yange never to step here again. Nangamba nzunga ma offices mpite eno neno. Mama wa itire eno da itire eno.
So the man demoralized me. Zembera zimwe mpaka mbera zino zendimu. Nga kati sina wenzirukira office zona sina wengenda wa boss wange because they are all away I'm sick nyumba yankuira but not even checking on me to batu ino mulwadde wa ubalax. Kati we nalaba banzunza banzizeno genda wa rapisa akuzeno genda wa DPisa akuzeno nasalawo nengamba ka oba kufwa kati kantule mu nju mfe afu today kuba mwezi wagenda mu dwaliro today okoko kapati kitufu wali totegera n'oluvannyuma